Nkubuzaako omulungi ampuliriza we bali kwekumira ku Project Media TV gwe atanaba kulabika nti subscribe nga tweyungeko mangu tusobole okwongera amawulire gaffe agabeera gakaggwa waga entertainment sakonda ga sports gasange ku projectmedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyuvu ennyo gotusanye kulabika nti nate ogenda maaso osuwenja okutegeeza nti olunaku lwaleero nti omukulu ate Bobi Wine bw'atyo yeetadde mu ddene asobole okulabika nti ate agendako ekabale ayogereko n'abantu ku ngeri y'okulabika nti nate era bagenda maaso n'okulabika nti baleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda. Bw'atyo yeetadde mu ddene nasobola okulabika nti nate era agenda ekabale asobole okulabika nti nate era ayogerako eri abantu. Bw'atyo bwe yatuuseeyo nja okutegeeza nti abasirikale babadde bayitirivu nnyo okuzaama naye ate waliwo omusirikale omu muzira kisa eyagambye ekimala kimala. Kinajjukirwa nti abasirikale bano babadde ku ludda nga babeera ku ludda olubeera nti bagenda maaso n'okulabika nti nate era batulugunya abantu naddala ono Bobi Wine buli gy'abadde agenda embaala erira n'ewalala wonna babadde bamugaana ekyatuukibwako n'ogamba nti balekeraho okulabika nti nate era bamukkiriza ku TV ez'enjawulo ssaako ne radio stations ez'enjawulo naye ate ekyasinze okwewuunyisa abantu abasinga kwe kulaba nti omusirikale yagenze mu maaso n'asobola okulabika nti nate era ayamba Bobi Wine okulabika nti nate era ayitawo asobole okulabika nti ayogerako n'abantu. Yasanze church emu nga waliwo abagenda maaso n'okulabika nti basinza Katonda. Bw'atyo n'abasuubiza n'abagamba bagenda kulabika nti nate era abagulira uniforms basobole okulabika nti baweereza Katonda nga basanyufu nga bonna banyumye okukamala. Bw'atyo omusirikale n'asobola okulabika nti nate era awadde Bobi Wine omwagaanya asobole okulabika nti ayogerako eri abantu ab'enjawulo. Bwekityo era njagala okutegeeza nti no Bobi Wine yabadde musanyufu nnyo. Bw'atyo n'agenda maaso n'ayanjula abantu bakola nabo ssaako n'emikwano gye egy'enjawulo eri abantu n'abasuubiza nti wadde si pulezidenti naye olunaddako agenda kulabika nti nate era afuuka pulezidenti w'eggwanga lino mu maaso kaawo ng'ate omukulu pulezidenti aliko kati pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nate era ng'atuvuddeko. Bw'atyo n'abategeeza nti tebeeralikirira kubanga ye essaawa yonna agenda kulabika nti ng'ayogerako gye bali singa pulezidenti wa NUP naye pulezidenti w'eggwanga lino Uganda. Bw'atyo yagenze maaso n'abakakasa nti bannange nja kubeeraawo nate era nga mbabuzaako ng'omukulembeze wammwe omukulu akulembera eggwanga lino lyonna. Naye ate kyenjagadde okutegeeza oteegere nti omusirikale yatwewunyisiza nnyo okulaba nga wamuwadde omwaganya roadblocks zonna ze baataddewo abasirikale bonna basoni balabika nti nate era bamugaana bateekawo roadblocks ez'enjawulo naye ono yavuddeyo n'agamba nedda omukulu ono Bobi Wine katumuwe omwaganya. Nja kuba nate era nkwongerayo tova ku Project Media TV kanzije.